Ekibiina kya Nuupu ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyolekedde akaseera akazibu mu kaseera kano ak'okunoonya obululu oluvannyuma lw'abantu abangi abammiddwa kkaadi okuvayo ne bategeeza nga bwe bagenda bamu okwabulira ekibiina n'abalala nga bagamba nti bagenda kwesimbawo ku bwannamunigina ekirowoozebwa nti kyakukosa nnyo abo abaweereddwa kkaadi. Wawulira bino nga bo abakulembeze b'ebyalo okuva mu Kawempe South eno nga yebaddemu munnamawulire Kazibwe nga kkaadi yayo yaweereddwa muganda wa Kyagulanyi Nyanzi. Abakulembeze baayo bavuddeyo ne beekumamu ogutaaka nga bagamba nti tebamanyi Nyanzi mu kitundu kyabwe era tebagenda kumuwagira sinakindi okumunoonyeza akalulu kubanga bamu bajwetesweko bujwetesi. Bakubanga Nyanzi taata wo omuwadde kkaadi. Bano kye bakoze olunaku olwaleero bakedde kusalako ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri amaka ga kitaawe wa Dr. Roy Ssembogga eyabadde yeeyagaliza kkaadi y'ekitundu kino nga bamusaba yeesimbewo waakiri ku bwannamunigina nti kubanga bo beeteefuteefu okumuwagira. Atuuse amaloboozi gange era nga be bantu boolaba bali emabega eyo. Bannakawempe South bagamba Dr. Roy Ssembogga yaddinayingiddwa teyafunye kkaadi y'ekibiina yammiddwa ate nga ffenna tukimanyi bulungi nti Ssembogga y'omu ku abo empagi Sseddugge ezaatandika ekisinde kya People Power. Tukuŋŋaanye wano nga ffe bannakawempe South Constituency okulaga obutali bumativu bwaffe engeri kkaadi zaagabiddwamu. Ekisooka baatutuma gulawundi ffenna abaali beeyagaliza effe ebyenjawulo. Ebipapula ebiriko ebiwandiiko n'okuyimba ennyimba eziwaana Roy bagambye nti tebasobola kuwagira Nyanzi olw'ebyafaayo bye eby'ebyobufuzi bye bamanyi obulungi. Obayisaamu amaaso olwaleero kitegeeza oba okoze bubi nnyo nnyini ddala. Tubadde tukyali ku Ssembogga ate n'abadde yeeyagaliza kkaadi eya Nansana Municipality Engineer Stephen Kaweesa naye n'avaayo ng'ayogera bikankana byokka n'agamba nti agenda kwesimbawo ku bwannamunigina tayinza kukkiriza kuwagira munnamawulire Brasio Zambaali eyaweereddwa kkaadi. Bwe mbala billboards ndi 40.4 billboards emitwalo 4.4 billboards. Mulimu billboard entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard ennene, mulimu billboard ezimalayo nga zino billboard za mirundi egi. Ono agambye nti ekibiina akikoledde buli kimu era abadde muwulize ng'atuukiriza buli kye bamwetaaza wabula kyamukubye enkyukwe okulaba ng'ate okugaba kkaadi bwe kwatuuse bagiwadde mulala. Ali eyo abalonzi bange mwenna banange mumanyi nti Commander Engineer Stephen Kaweesa wende. Akabonero kagenda kuba kasaawa. Egenda kuba saawa nga nkupa president wange wakati mu Kyaddondo East okubeera nti ebibiina byonna byamwebalama ke kabonero ke yafuna. Kirabika ke kaseera Commander Engineer Stephen Kaweesa nsutulibwe amaanyi g'abantu ng'ekibiina kyaffe ekigamba nti People Power gemaanyi gaffe asobola okuyingira ki Parliament. Kaweesa kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose okwagala kkaadi y'ekibiina ne mu 2021 yagisaba n'etamuweebwa ne bagiwa Wakayima Nsereko nga mu kaseera kano yabadde amanyi nti bwe bagenda oggiwa. Ebbali ekibiina gye kyantadde gye mugenda okunnonda. Ekyamazima wakati mu kunnonda kwammwe okubeera nti nnyingira Parliament ngenda bafokasinga ku nnyo era siribeerabira. Nja kukakasa nti mbabeererawo mu mbeera zonna teri agenda kunoonya MP amubulwe. Banayenze chairman w'ekyalo LC1 wano ndi Katooke LC1 chairman ntegera omuntu wa wansi ekimuluma n'ekimumalawo. One ngenda kubeerawo nnyo
second eddoboozi ly'omuntu ligenda tuuka mu lukiiko lw'eggwanga. Abalala abamibwa kaadi ku mitendera egya gavumenti nga akalulu tekannatuuka, ekibiina kyolekedde obuzibu obutagambika. Newankubadde sifunye kaadi ngenda kusigala nga njagala ekibiina kyange, pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, era wonna we ngenda okuba ngenda kunoonya akalulu ka pulezidenti. Zino emmotoka zigenda kutambula Nansana municipality yonna, zigenda kubuna buli wamu. Zino eggaali ngenda kunoonya akalulu ka pulezidenti okakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe. Ebibadde mu Kawempe ne mu Nansana bye biri ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga ng'abantu bagenda maaso n'okwewuunya engeri kaadi